Ndoza twebaze ko Arsenal fans okusoka okwekola mulimu ne bayamba abatalina. Tukozesa WhatsApp group, then TikTok, Facebook, na social, tukozesa social. Abaseno era nga nibamanyi. Yeah, batumanyi. Tugenda genda nono kaisa yakulira AFTV ajja mu Uganda next year. Tugenda kuonetera kugenda mula. Tufuba tusaba otusabire tukuleteko ne mu church wano. Acha tukirize. Emusaba. Ono yebaki wiki. Ebo sebo zuma ewa ali nebamukuba tuloza abafere tusinga okukozesa tukusebuza mutamu. Ebo sebo zuma. Wale, sebo zuma. Ore muzu. Ya wala kamera hizo kuli maleo bonse kale ndio lawa sebo zuma. Ate na kerecho, ali famous. Mungu manyi mkwano. Oyo yasinga oyo. Content wa atakwenda. Kama hiyo wasiwatera abana basi. Hi Arsenal fans, mulira mutechimeza. Hello guys, amamani mudayo. Tulina games munana, tuli wagulu mwina games mwenda mchalo wasi wa. Pastor mwenye kyamagero kyewakola nze kyensize n'okujja okwebaza. Pastor nalimba ntiida n'obako tukajjamu yali mungi nnyo nali kapiki kange n'oŋŋamba atwalaako naye tuba twakatuuka bitala byewanire awo emmotoka yo nejja nekusaaga. Pastor n'oba ku mmotoka n'oba ku boda yali n'oja ku mmotoka naye wajjayo omutwala n'oŋŋamba kwata n'oŋŋamba Pastor nenda genda n'obuuza omumanyire kugamba mumanyi genda naye Pastor oba wakagenda bw'oti nenfuna omukyala yali agenda Ntebe namba emitwalo gyali 10. Mukama yebazibwe. Pastori w'amaanyi ekisamya ky'Isiraamu naye pastori w'amaanyi Mukama w'amaanyi. Amina. Nianzaje pastor afanya nedogoza mzambo w'amaanyi Arsenal yuki yomulabaawo. Amina. Naikatemi ya fewende. Ya so pastor ya tusaba okusabira okusa. Katusabira ki? Tusabira ekisenzija n'ebintu ya mate na mukaaga tuyinayo ne kyabiteera mu December tuyinayo ne mujjako. Katutukamire tusaba. Okay. Mukama Katonda yatulekulu yesitugule emikono egy'abaana b'Arsenal. Watusabiza tugaa nti kanisa emiramu tugigule abaana abo bajje nga basabe basinze. Mwebale nnyo betulina amanyi betulina Arsenal ate nga bakomyewo ekirabo okwebaza. Bawamunya abagenge 10 omu yakomawo okwebaza. Tukweyanziza nnyo Mukama era yakomawo okwebaza mu 17 Mukama abonera ddala. Mukama si kyangu kusabira nti ttiimu eno obeeri kubanga obeera musumba tulina nnyo okuba nasale naye bo omanye emitima gyange negisaba n'Arsenal. Naye Mukama asabye tukole esaala zaabwe kubanga tebagenza mu ssawo baze mu nnyumba yo era naffe tubaniriza kubanga bagamba okulewo Katonda muleke bajejenya ne bagenda twala okusiima kwabwe n'Arsenal era kino kirungi okulaga bonna abawagira Arsenal n'abaana abawagira omupiira nti togenda mu masawo genda eri Katonda genda mu kanisa ne bwe batoze ku worship house go to church
and ask God for blessings, and God will give you the blessings. Waka basi kwa chakasimu kwa sababu mitima yawe, ndio ndama minama linyo kuchitoti chino kwa watukufu, wemuva kuchitoti chino, buli yabadde n'ekizibu kigere, mwenaba linyo yabadde n'amabanja n'olwadde n'obwavu, obanda b'amamawo balinnya kunokulira wajja mu olinnya Yesu Kristo kulina omulisa, olinnya Yesu Kristo Mukama waffe. Nakumbira n'olwagamba. They wrote here as funds to achieve also in our goals. This is what they wrote there. All Arsenal fans in Uganda, you need a prayer for them. Okay, let's pray. All Arsenal fans in Uganda, may God keep you and protect you in Jesus' name and your family. And Arsenal to achieve trophies this season. God bless Arsenal fans.